Bannamagye abakulembeddwamu General Wilson Mbasumbadi omuduumizi w'eggye lya UPDF beetale mu kusaba okw'okwebaza olwa Mukama Katonda yasobozesezza okuza ebikujjuko bya Talesita eby'omwaka guno. Omukolo guno gwali ku ssaawa Kololo nga gwetabyeko omusumba Patience Lwabwogo n'ebyaliko ebikonge bya gavumenti eby'enjawulo okuli General Kale Kayihule yali adumira poliisi, John Patrick Mbabazi, President w'ekibiina ki PPP era nga yaliko minisita wa gavumenti ez'ebitundu Jaberi Bidandisali n'abalala. Omugenyi omukulu abadde ssaabaduumizi w'eggye ly'eggwanga era Pulezidenti Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni ng'abantu ab'enjawulo basabidde eggwanga nga bakulembeddwa Musumba Joshua Rwere asabidde eggye okwongera okulungamizibwa Katonda. When you give us a state, you declared the states as sources of institutional power in nations and societies, and the nation is given a function to protect, to promote the welfare of your citizens. Ye General Mbadi asabibwa beewa akaseera ak'okusirikirira bajjukire emyoyo gy'abo abaafa nga balafwanira okuleeta emirembe mu ggwanga lino. May God rest their souls. President Museveni akulisizza eggye okutuuka ku bikujjuko bya Talesita. I'm very happy that you remember these good values of UPDF. Alagidde abakulu mu ggye lya UPDF okuggyamu empulunguse omuli ez'ebinyigira mu bikolwa eby'obulyake n'obulabayi omuli n'abajja amafuta mu mmotoka ali ne baddamu ne bagatunda. Some corruption has crept in, stealing your fuel, stealing your some of the money. Why should soldiers be involved in land evictions? What are they doing there? They are not policemen. Why do you involve yourselves in land issues? Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.